mukisa guno kwongera okukoola abawali mu bonna abali mu bibuga ebyenjawulo nti bannange obusiraamu mu byalo bwetaavu. Obusiraamu mu byalo bwetaavu. Olwaleero tuli ku kizinga kye bayita Koome, akazinga akeetooloddwa amazzi. Ne wallahi bwe tuba nga tusisinkanyeeyo basajja bakulu bakadde baffe, ne tusinkanayo baganda baffe, ne tusinkanayo abaana abato abaana baffe, naye nga wallahi bakyasobola okuteeka ebyenyi byabwe wansi ne batendeza ow'ekitiibwa Allah. Ekyo ekintu kiba kinene nnyo. Nze bino ebintu kama bibagamba olwaleero tugezezzaako ku nsi, nammwe mugigezezzaako. Buli kintu kyonna kye mwasuubira okuba ekirungi mukikutteko oba Allah akisembezza okumpi nammwe, ne nammwe mukkiriza nti wallahi tebiina makulu, naye wabula kye tulina ekyamakulu bwe busiraamu. Kiyinza okuba kitumalira, era tusobola ekitiibwa Allah tujje mu nsi nga tuli basiraamu. Emirembe gye twasuubira emingi mu buli kintu kyonna twagenda okituukamu nga wallahi anti tulamu birala. Olwaleero muntu ki gwe weegomba Uganda wano mu bantu bokakasa nti balina ku ssente n'obuyinza? Tugambe mukulembeze wa ggwanga Uganda, si bwe kiri? Ne wallahi omwana eyenkana bw'atyo omuto olwaleero nkukakasa asobola okuba nga amusinga okweyagala. Amusinga okweyagala. Oyo n'waba agenda manju kufuuyisa, agenda kumala haja, tewali amukuuma. Wallahi. Enkoko esobola okuba nga emusinga okweyagala kubanga etambula nga terina agikuuma. Kiraasi njagala ekomewo mumpulirize bulungi bannange. Akapapula ako kaki mukama wange? Musooke mukateeka awo, njabagawo kiba kyetandikisizza okuwandiika inshallah taala. Kati ogenda okulanga byonna by'osuubira okuba birungi, ogenda obituukamu nga wallahi ky'osuubira si ky'olaba. Olwaleero tuli wano Koome, ne wali mu kibuga ky'e Kampala, ekizimbe ekisingamu obuwanvu kye tukakasa nti kiwanvu bakiyita Mapeera. Ne bakiira enkya ku makya ne bakukunula ne bakujja Koome, ne bakugamba tukutwale mu kibuga tukuwe ekizimbe ekyo, ne bisharu tukugamba nga lu condition emu gye bakuwa. Nyini kizimbe ekyo agenda kikuwa gw'omwemu shahada yo. Obusiraamu bwo bumuwe, akutikka obukafiiri bwe n'ekizimbe Mapeera. Kizimbe Mapeera okitwala? Oba ogatusonga embere. Ekizimbe Mapeera kyenkana shahada gy'olina? Wallahi olina ekyenkizo. Era oli wa bbeeyi maaso g'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mbasa twongera okunywera ku busiraamu bwaffe. Oluvannyuma nsabidde okwekitiibwa Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallama eyakola kaweefube eyali ow'amaanyi eddiini y'obusiraamu okubanga etutuukako. Ono nno ye kaweefube owaddala muve mu bintu biri eby'amasaali. Era mbadde njogerako ne bakama bange bawalimu ne mbaga bannaaye wetuuse eno nzikiriza nti wallahi daawa entuufu yeetaagisa mu bitundu nga bino. Daawa entuufu yeetaagisa mu bitundu nga bino, kubanga eno daawa ya ddala. Kusoma busiraamu ebyaddala, temulimu kintu kyonna kigendwa kutuula wansi kusoma busiraamu. Wallahi ne baba batono ne baba basatu bana naye nga ekitukuŋŋaanyizza wano, kubanga tetukuŋŋaanyi lwa byandongo. Nze bulijjo simanyi nti bagamba ebizinga kubeerako emirembe n'okulya obulamu. Ne muli wanera muwulira ebiyimbayimba tembiwulira? Okwepiica mubiwulira biri ebyagula vita omutujju. Ne kubanga mubireseeyo ne mujja wano. Wallahi kigambo kyankizo nnyo. Kati olwaleero bannange omulamu gwe ngenda okusomesaako gujja tukwatako ffenna. Gujja genda eri basajja bakulu, gujja genda eri abavubuka ba umma, gugenda eri abaana abato insha Allahu taala. Tugenda kusoma ku kye bayita okukola. Tugenda kusoma ku kye bayita okukola n'amaanyi n'okulya muntu oyo. Era twongera okutegeeza abaana abato, tugenda bateekamu omutima ogw'okukula nga muli bakozi nga bakitammwe, ogw'okukula nga muli bakozi nga muli bazira.
bakadde bammwe balemye okutuukiriza baada Allah wa biaunillah mubirenga mbituukiriza bakadde bammwe batatuuse we batalinnye mwe mulinnyewo bate basobodde kulinnya ku nnyonyi muzirinnye waba tebasobodde kuvuga ku mamotoka mugavuge ebyo byonna byesigamidde ku kukola omutima ogwo tukule nago abasajja bakulu nyongera okubategeeza nti buli kirungi kyonna mu nsi muno kimiridde ku kukola era obusiraamu ddiini yakukola n'amaanyi nakulya muntu oyo alisiraamu diini kuwa wa amal eddiini y'obusiraamu kukola n'amaanyi nakulya muntu oyo si kulera ngalo tuveemu omuze gw'okulera engalo tubeera n'emitima egy'ekizira tumanye nti ku nsi tetugenda kufuna bya bwiriiri buli kintu kyonna kyeweetaaga mu nsi oteeka okukituuyanira okukituukako wallahi ne waba bakyala betuwasa abalungi tuveemu omuze gw'okubatuuyanirako naye nga tusobola batuuyanira badu Allah assalamu alaikum tuli wamu kana akaseera kazibu abantu batandise okulowooza ku bintu by'emmere naye mbadde nsa ebigambo mbeere nga mbitwala mu butuufu bokola ki bobitwala nja kutandikira ku kigambo kino tubeere nga tukitegeera ffenna alisiraamu diini kuwa wa amal eddiini y'obusiraamu kukola n'amaanyi nakulya muntu oyo nkiddamu omulundi ogwokubiri alisiraamu diini kuwa wa amal eddiini y'obusiraamu kukola n'amaanyi nakulya muntu oyo si kulera ngalo tewali bintu by'amajjaana tewali bintu bya bwereere ogwo omubala tuddemu tugukube mu bavubuka abasiraamu tuddemu tugukube mu bawalimu tuddemu tugukube ku bataata ba ummeenu mu basajja bakulu tuddemu tukube omubala ogwo gokola eri bamama ba ummeenu wallahi nti alisiraamu diini kuwa wa amali diini y'obusiraamu kola n'amaanyi nakulya muntu oyo si kulera ngalo emiryango gyonna egiguddwa mu nsi muno nga giguddwa nga gyabwereere at the end of the day abaana baffe bafiiramu baggulawo omulyango gw'ebisiyaga okulikodinga obulikodinzi abantu nga bali ebisiyaga omuntu afuna sente zatamanyi na muwendo abaana abavubuka ofuna emmotoka ey'ekirooto kyo ofuna ennyumba ey'ekirooto kyo otambulira mu nnyonyi gy'oyagala n'ogenda mu nsi ey'ekirooto kyo naye nga wallahi at the end of the day ogenda kufundikira nga bakusiba pampa nga tokyasobola nagenda manju tokyalina nagata zisiba bukyafu byebyo ebyobwereere tubijjo tuyige okwekolerera tubeere nga ebide by'okuvuga bivugira matu gaffe ebide by'okukola bivugira matu gaffe ebbanga lyonna oluusi bigaana ne wallahi beerawo ng'ebide by'okukola ng'owulira oba tokoze waliwo ekikusiiwa noga bisimillah ensi eno yakola n'amaanyi nakulya muntu oyo ebigambo byange nja kubitandika ne aya ey'owekitiibwa allahu subhanahu wataala allahu subhanahu wataala mwatugambira baada audhu billahi min ashaitani rajim yatugamba atya wa an laisa lilinsani illa ma saa yatugamba ku nsi kuno teri muntu agenda kufuna mpeera gyatakoleredde kiddemu omulundi ogwokubiri teri muntu agenda kufuna mpeera ya kintu kyatakoleredde mwagala nnyo ebintu by'obusa twagala nnyo ebintu by'obusa olwo tulikoome yeno masigidi yaffe si bwe kiri eno masigidi enkakasiza ddala ye masigidi entuufu eyaffe gye twezimbira n'emikono gyaffe si bwe kiri era oba ogitunudde ogamba masha Allah sente zaffe ne wonyonyola abasiraamu nobaga wano tubadde twagatekewo omuzikiti nga gwa bloka n'oba otambudde mbagagga abafaana batya bagamba lwaki otusaba sente z'omuzikiti abatake tebaliyo abawalabu tebaliyo tumanyi bintu byabusa eva oli najja nakkuba akaamana ga munnange mbadde nkusaba weba mwine ozibbasale z'abaana muzituwe era ssebo nga betajja basomesa tajja kusomesa baana oba tewali basale naye nga yabeezaalira aganya okukola alera ngalo era ng'akunnyonnyola nga lamazaani etuuse tewaliyo batuwaddeyo ku muzikiti eyo ku kapiraawo tulyeko kutusiibulula ani yakulimba kapiraawo jjo kalye ku muzikiti abantu beewuwo balese otya
tweteekemu omuzogo mukugamba omuzogo ogw'okukola nga buli kintu kyonna teri kintu kya busa niyo ziba ibada zennyini ibadaati. Wallahi tolowooza nti Mungu asobola okukubujjana nga takugezesezza. Olwaleero mwali yagadde okugenda mu bidongo ebyo bivuga, mwali yagadde okuba ku mwalo nga muvuba, ne mwerekereza si bwe kiri ne mutuula wano, si bwe kiri bakama bange. Kati omubala gwe tuzza okkuba olwaleero insha Allahu taala. Aya eyo ngenda gigoberezaako ebigambo bino ebyabamanyi. Assalamu alaikum. Tuli wamu bakama baffe mu bintu ebisinga okuba ebizibu ku lukalu luno olw'ensi bwe budde buno bwe tusomesezaamu. Era abasajja Abawarabu babuteeka ne bakayiruula budde bwakuwummula. Wadde wano tekiriwo mu culture ya wano n'ennono kuba kukola. Obudde buno bwe tulimu omuntu akutunya bw'ati ng'alina n'azikaali z'asoma naga oba avaawo ddi oyo ng'enjala emuluma yeetamiddwa ne bano ebino ebigambo tugende nabyo. Y'ensonga lwaki twatindiza olugendo ne tujja wano olwaleero. Ekisookera ddala khawf kitegeeza okutya. Khawf huwa ma tash'aru bi, okutya kyekintu kye tuwangaala nakyo mu mitima gyaffe. Tulina okutya mu mitima gyaffe nti tetusobola kukikola ku lukalu luno olw'ensi. Gwe taata mpuliriza, olina okutya ku mutima gwo titosobola kuweerera mwana n'ateeka bidala mu maka ng'amaze okusoma. Olinamu akatenga ako, olinamu okutya okwo owangaala nako. Era olaba abantu mu nsi ya Mukama muno balina ebizimbe neggo oli mu muzigo, n'olina okutya ogamba nze nnyinza okuba sobola kuzimba nnyumba yange mugenda kuleka baana bange. Alkhawfu wa ma tasharu bi, kyekintu kyowangaala nakyo. Gw'omwana owaleera mpuliriza, olina okutya mu mutima n'ogamba naava ddi ekkuumi nange nnyingire mu kibuga nga nze mugagga w'ekibuga. Wallahi jamu okutya mu mutima gwo osobola okufubutuka ekkuumi n'ofuga eggwanga Uganda. Akatenga ako n'okutya kujeemu. Alkhawfu wa ma tasharu bi, akatenga ako ke tulina obeerawo n'olowooza nogabuka bunaakyako enkya ku makya nga nange ntudde mu nnyonyi nga ngenda bweru nga ngenda kukola hijja. Olina okutya mu mutima gwo. Bunaakeerako enkya ku makya nga sikyatambulira ku booda nvuga mu motoka ziri embi ezaalagirwa. Olina okutya mu mutima tewekkiririzaamu. Kati okutya okwo kwenjagala okugoba mu mitima gyammwe abasiraamu. Tuteekemu kiwe tumala okugjamu okutya, tuteekamu ekintu kye tuyita ashajaatu hiya ma taquumu be. Shajaatu kitegeeza obuzira. Twagala tuteekemu obuzira mu mitima gyammwe, tubeere bazira. Obuzira baada Allah wa bi'aunillah. Omuntu ateeka okuba na buzira mu mutima gwe nakola ebintu ebyenjawulo ku lukalu luno olw'ensi. Wekkirize mubeere muzira. Ze nkubuulira bujjakeerako enkya ku makya nga famire yo tebasobola kutuuza lukuŋŋaana lwonna nga tonnajja. Weeteekemu okwekkiririzaamu, ba muzira, okole ebintu ebyekizira ku lukalu luno olw'ensi. Bage gundi yakoze kino, obeere muzira, ojja kutuula. Betuyita abakungu we batuula, oge wano nawo ntuuseewo okwo ne lwa buzira mu mutima n'okwekkiririzaamu. Obuzira kitegeeza ki? Ashajaatu ya ma taquumu be, kyekintu kye tuyimirizaawo. Obuzira kyekintu kye tuyimirizaawo. Baddu Allah, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kye tuyita obuzira mbagambye eki? Kwe kwekkiririzaamu n'okuyimirizaawo ky'olina ekitono. Obuzira olwaleero osobola okuba nga weetaaga emiliyoni 10 weeyubule obulamu butereere, nogakasaba nkwasa miliyoni 10 zo ebyange biba biteredde fa alhamdulillah. Nekye tuyita obuzira kwe kutandika n'emitwalo 5 gy'olina. Bwe buzira era osobola okutandika n'emitwalo 5 egyo nokera enkya ku makyanga gwali ku billboard, nokera enkya ku makyanga abaana baweredde, nokera enkya ku makyanga toli mu bupangisa, nokera enkya ku makyanga ovuga yo, nokera enkya ku makyanga oli ku nnyonyi ogenda ku hijja, nokera enkya ku makya nga buli muntu asonga mu ggwe, naye ng'otandise n'5 gy'olina.
tandika n'akatimba ako koolina akamu ogenda ovube. Tandika n'enkumbi gy'okutte gy'okubebega oyingire ennimiro. Al-Islamu dini kuwat wa amal. Dini y'obusiraamu kola n'amaanyi na kulya muntu. Yo si kulera ngalo. Wekkiririzaamu ky'osobola. Ne kabaka gaali amazzi gasombe ogatunde. Bwebuzira ye sitapu esookerwako okugamba nti oyo awangudde. Akatono koolina kuba otandikirako. Kapoloti akatono ako koolina kuba otandikirako olimireko emmere y'abaana okakozese. Kuba otandikirako okubeko bulooka. Kuba otandikirako biri ebirego tusooke tubiveemu. Ashajaatu yamaata kuumube. Kye tuyita obuzira kwe kutandika ne kyolina. Leka kulobooza binene. Ojja kwerimba nnyo ogambe nnoonya ssente bwezitinze nange obulamu busumulukuke. Ezo ssente z'olobooza oyinza obutazifuna kozesa kyolina olwaleero. Salaamu alaikum. Tukitegedde oba tetukitegedde? Statement ebaddemu ebintu bibiri. Mbaddemu kye tuyita al-khawf, okutya. Okutya wa ma tasharu bi ekintu kye tuwangala nakyo. Olina akatengo ne tujjamu ashajaatu yamaata kuumube. Obuzira kwe kwakkiririzaamu n'okuyimirizaawo ky'olina ekitono. Olina ssente mmeka? Gwe lwaki ogamba nti abaana b'oyagala basomere masomero ga bbeeyi? Obanga osobola UCU genda bazita batya? UP isiwe kiri? Omwana mutwala asome. UCE mutwala asome. Eyo essomero ettono n'omwana aleme kutuula waka ng'abaana b'abanno bali mu masomero basoma. Naye nga gwe ssebo olinda kuweza ssente otwale omwana ku ssomero asome, ezo 5,000 z'olina mu nsawo obanga oli muzadde omumalirivu ng'era oli muzira zisobola okuwerera omwana. Okuwerera omwana teziba ssente. Kiddamu ogwokubiri. Okuwerera omwana teziba ssente. Buba buzira nakwekkiririzaamu. Abaana abasomye ne batuuka emakere mugende mutunule bakadde baabwe. Emirimu gye bakola tebalina. Era omusanga nga takuŋŋaanyangako bukadde 10 n'abuteekaawo. Wabula buli mutwalo ogwa mu nsawo ng'omwana agutwala. Ne basoma ne bamalako. Kati gw'olina okutyolooza tosobola kukikola. Egyo emitwalo 2 gy'olina gulamu ebitabo. Gulamu seeti y'omwana n'ensawo mugegenda osome. Tuukayo kusoma geka nti tenkanye. Nja kuleeta kendese kofunye weerezaayo. Banne buli kyenkya ku makyango omwana akikoze. Buli kerenkya ku makyango omwana ayambadde gawuni n'enkofiira y'okusoma. Ogambe gundi gutumanye obulungi agatta obuwaya aweredde atyo omwana n'asoma. Kwekkirizamu na buzira. Ebyo bye mwabuzaabuza ne mugamba tulinda ssente mulinde kombale kyonna kiri buli kasimu akakubirwa ng'omusajja. Timunnanga omwana yeetaaga kyonna kiri. Toddangamu okwogera ebyo ebiboozibozi ebitakwatagana. Tiyindako nina byentaayiza nombikwase. Ekiri mu nsawo ky'oba ojjamu. Ekiri mu nsawo ky'oba okola ki? Omukazi wakubire akasimu nti munnaye omwana mulwadde munne akali mu nsawo k'oba ojjamu nti lindako nina badde siinamu ne ninamu ogumu mu 2,000 kanguteeko ogira otetenkanya. Abaana bajja kukula. Bajja kusoma. Bajja kuba abagasa ummeeno. N'olw'obuzira mu mutima gwo. Mumanyi bamaama ba ummeeno. Al-Islaamu kallama al-mar'a qabla an turad. Obusiraamu bwagulumiza ekitonde mukyala nga ffenna tetunnabaawo. Bamaama ba ummeeno nga babonyebonye n'ensi. Era eno message ngisindika eri abazira b'eggwanga bamaama. Banne mwalizannyira ku bakazi. Mwalizannyira ku bakazi. Ne mukuba ku bifuba muti ne mugamba ffe tuli basenkagale tusajjalaata. N'omukazi kye yasigaza mu nsi nga Allah yakimulekera. Yamulekera obuzira bw'okubeera nga tayawukana na musaayi gwe. Salaamu alaikum. Allah yalekera omukazi obuzira obutaawukana na musaayi gwe. Wallahi newe okola otya ayinza obutaggwamu maanyi mu kuwerera omwana we. Ayinza n'omusuulirira. Newe okola otya era abaana ajja kutoba nabo paka wabajjamu abaana. Era bali kuyita ku mukolo ssebo ogwa graduation
nga bakwambazza ekkooti omwana waakwata akazindaalo agambe oyo ayambadde ekkooti yekitange ddala nenjayambalaga ekitange omulala agawo ekitanga ampeeredde kitegeeza bakutwalako obuvunaanyizibwa abo. Tewekkirizaamu obuzira bwewagaana okwekkirizaamu. Nyongera okubagamba baddu ba Allah, eno message ngisindika eri umma, ngisindika eri abavubuka ba ummeno, ngisindika eri basajja bakulu, abaana abato, bamaama ba ummeno. Assalamu alaikum. Kano mukawulirize. Jamiu saadati ta'tamidu ala quwwati wal amal. Jamiu saadati ta'tamidu ala quwwati wal amal. Buli kintu ekirungi ku nsi kuno kye wali weegombye, kye wali olabye, ta'tamidu ala quwwati wal amal, kyesigamidde ku kukola nnyo na kulya muntu oyo. Buli kirungi ky'omanyi ku nsi kuno, jamiu saadati ta'tamidu ala quwwati wal amal, kyesigamidde ku kukola nnyo na kulya muntu oyo, si kulera ngalo. Bino mbibagamba nga sibalimbye. Okusula mu nnyumba ey'ekirooto kyo, ta'tamidu ala quwwati wal amal, kyesigamidde ku kukola nnyo na kulya muntu oyo, ng'ebidde by'okukola bivuga mu matu ge ebbanga lyonna, oleme kuleka baana mu bupangisa, mayiti baleme gifulumya mu muzigo. Okuvuga emmotoka ey'ekirooto kyo, ta'tamidu ala quwwati wal amal, kyesigamidde ku kukola nnyo na kulya muntu oyo, si kulera ngalo. Okuweerera omwana ne bateeka ebidala mu maka ng'amaze okusoma, ta'tamidu ala quwwati wal amal, kyesigamidde kukola nnyo na kulya muntu oyo. Okukyusa akasolya kewammwe, no bakadde bono bazimbira ennyumba empya, tekyesigamidde kukolera ngalo, kyesigamidde ta'tamidu ala quwwati wal amal, kyesigamidde kukola nnyo na kulya muntu oyo. Okuwasa omukazi ow'ekirooto kyo, kyesigamidde ku kukola nnyo na kulya muntu oyo. Muve ku mize gy'okutuuyanira ku bakazi nga temusobola kubatuuyanira. Oyo maama w'abaana bo baala mukozi, buli kyetaago kimutuuseeko, okuviira ddala ku lugo olusooka ku mubiri gwe paka olusembayo. Bamaama ba ummeno, byesigamidde ku kukola kwaddugaza ne tukola emirimu egyo gye tufuula egya wansi ne tusobola okweyimirizaawo. Mukama wange, salamu alaikum. Tukyali ffenna taata? Tuli wamu? Omanyi otulo tuba tugenda okukwata omuntu, otandika okulengera ebintu nga byeyongerayo bwe biti, si bwe kiri bakama ne oluusi ne bagaata abakooyeemu, otandika okulengera. Mumanyi kalifoomu ani amumanyi? Waba bagenda okukusala nga bagenda okuoperatinga, baleeta akatambaala nga kaliko kalifoomu. Omusawo najja neefuula ayogera naawe, oli otya munnange, owulira otya, nga bwawujjawujja akatamba naye nga yambadde masiki, kimuna empulira bulungi. Ogenda okula omusawo akubuuza nga tandise okweyongerayo bwati ng'omulengerera eri, kumba osiibula osiibula. Kati omanga munnengera neeyongerayo, simanyi bakama bange oba tuli ku peegi ki, nensaba muleme kubanga munnengera neeyongerayo, wabula munkakasize ddala nti wendi olwaleero tuli kusoma. Jamiu saada ta'tamidu ala quwwati wal amal, buli kirungi ekiri mu nsi kyewali egombye, kyesigamidde ku kukola nnyo na kulya muntu oyo. Gw'omwana mpuliriza olwaleero, yeggwe ekyobugagga ekisookerwako ekya maama wo. Maama wo talinaayo wadde akapapula n'akamu akalaga nti wano wange. Byonna biri mmanya g'abakitaffe. Buli w'omubuuza olina bya bugagga ki mu nsi, asonga ku baana be. Akimanyi bagenda omunaazaako ennaku, naye ogenda kunaazaako maama we ennaku. Kyesigamidde ku kukola nnyo na kulya muntu oyo, ta'tamidu ala quwwati wal amal, kukola nnyo na kulya muntu oyo. Waliwo ebyewuunyisa, abakadde abazaala abaana, naawe abakuzaala olwaleero, wallahi omubuuza
n'omugamba munnange kiki wali agadde mu nsi ninga wallahi ayinza n'obuteetaaga kiro ya sukaali kuva gy'oli ninga yeetaaga ekintu kimu kubeera ng'oli bulungi gy'oli. Wawulira nti wazaala ku baana n'obaweerera, wawulira nti olina omukyalo osobola omulabirira, wabanga alina wayita n'agamba omwana wange ali koome ku kizinga ali atambuza famire, kimumala okutebenkera. Igwe gennyini okukola n'okulya muntu oyo n'okulabira mukyala wo n'okulabirira abaana bo kyesigamidde ku kukola n'ekitebenkeza emitima gy'abakadde bo. Baga alhamdulillah, ekyo kimala. Kasita gyali asobola okweyimirizaawo. Obanga oyagala okusanyusa maama wo, okusanyusa taata wo, sooka olwane nga bwe kisoboka, obe mukozi gwe weeyimirizeewo mu nsi muno ng'olugoye oyagala olwambala, oyagala akakoko okalya, si bwe kiri? Nze natya nnyo nayingira mu maka g'omusajja. Assalamu alaikum. Nayingira mu maka g'omusajja mukulu alina abaana abato ng'abo. Wallahi ne bafumba mukene. Mukene mumumanyi? Mukene mumumanyi mmwe? Ab'ekizinga Kkoome ne bafumba mukene. Omwana we yali anyumya yagamba ekigambo n'entya n'okutya. Yagamba bannange eshigege omwana mukene nga muyita shigege. Ningamba amaka g'omusiraamu ng'omwana ayawula mukene nangege, abaana b'okulya ku ngege. Ta'tamidu ala quwwati wal amal, kyesigamidde kukola nnyo na kulya muntu oyo. Abaana b'okusika ku bifi ne bateegomba buwoobwa banneiba. Ta'tamidu ala quwwati wal amal, kyesigamidde kukola nnyo na kulya muntu oyo. Era omusajja mukulu namugamba tiseeka bwe tuva wano njala tugende mu katale tugule engege enkalu n'ekinyeebwa bakifumbire omwana omuto oyo bonna kubamufumbirako, naye nga buli wali omugambyo gye bayite engege si mukene. Ayawule mukene n'engege. Gwe omwana wo ataalye ku mugaati ng'okyali mulamu anaagulya ng'omaze kufa. Omwana wo watasomere mu ssomero ddungi anaasomera mu ssomero ki ng'omaze kufa bagenda mutwala mu ezo sima government schools. Amasomero gabaamulekwa, gwe kennyini toswala n'ekirevu ky'olina n'empala eziri waggulu, n'ogenda n'otukwata omwana wo ku mukono n'ogenda ku ssomero nga bannange nawulidde nti bawera baamulekwa. Omwana wange ono mulekwa. Neggwe lwaki toswala? Wesse mu nsi ng'okyalina emikono ebiri okyasobola okukola, okyasobola okweddugaza okwera omwana w'oyo, oyagala bintu bya busa, oyogera mu maaso g'omwana wo nti mulekwa. Okwera omwana ta'tamidu ala quwwati wal amal, kola n'amaanyi na kulya muntu oyo. Muve mu bintu by'okulera engalo basiraamu. Obusiraamu kukola na kulya muntu oyo. Ebidde by'okola bisigale nga bivuga mu matu gammwe. Eno ensi hakuna muchezo, temuli mu muzannyo oba tetuli mu ki? Mu muzannyo. Kaonako mbeere nga mukatwala. Assalamu alaikum. Oluusi bwe tuba nnyo siriyaasi ate ogamba omuntu atuuka n'atya namunaga abasajja bazze kutuboggolera. Omanyi tulenkanamu ako kati kubazuukusa. Mukamanyako? Jamiu saada ta'tamidu ala quwwati wal amal. Ako byonna byesigamidde kukola nnyo na kulya muntu oyo. Abadde bakanagira bwaki nagakola nnyo na kulya muki nga tutambula. Ma shajaatan kafiyatan tastatiu qiyama bikulli shay'in. Wonebeera omuzira kijja kukusobozesa okuyimiriza buli kintu kyonna bi aunillah nga Allah akuyambyeko. Buli kintu kyonna ojja kiyimirizaawo gwe bamuzira wekkirizeemu. Ekisaka ng'ekyo ga bisimillah kankisaggule. Nemmwe saawa zigenda mu nnya ez'okumakya okyali mu bikunta weebase. Sebo oli muli weeyayamula. Olina abaana, olina omukazi.
obuwoowo bw'oku mizigo bwe bukuzuukusa. Ani asiika engege? Ani asiika amagi? Weeyayamula ssebo, gwe temanyi nti okukeera mwe muli baraka? Zuukuka ne watu olina by'ogenda kukola. Ensi weesogge mu nsi muno onoonye riziki y'abaana bo. Nammwe binaanyuma mmwe baddu ba Allah, salamu aleikum. Binaanyuma ng'omwana w'omuwala yali yeetaaze paadi naye nga taata poteya, wabanga yeetaaga paadi naye nga abuuka essimu yo nga tasobola dde okukubira olw'okuba seba olingalo obunani tosobola muwa kye yeetaaga. Lwaki mukkiriza abaana bammwe abawala bo ne bakula n'okukula ne batandika okubalimbalimba ne bu ice cream, ne batandika okubalimbalimba n'obukokokoko? Mumba mukyali balamu. Ebyo bintu bitono nnyo bisoboka, tubikola, mubikolere abaana bammwe. Kere nkya ku makya abaana bonna bakwate ku ssente nga wakubiyo ssente z'ekivubi ati muzimanyi siwe giri ataano weegali wano bage tugenda Kampala tulinnya ekidyeri ky'essaawa emu ssaawa nnya tuba tuli mu kibuga mukube emitwalo aga n'abaana baabo banone ice cream, bali ku migaati, bali ku nkoko ya KFC, bawulira mpulire. Omwana baligenda omutegula mu maaso eno nga muwa obuntuntu obwo ng'akimanyi nti taata ebyabisobola. Ta'tamidu ala quwwati wal amal, byesigamidde kukola nnyo na kulya muntu oyo. Mashajatan kafiya, kisa olina kuba muzira. Tastatiu qiyama bikulli shay'in, osobola okuyimiriza buli kintu kyonna. Ba muzira ogambe nsobola. Tewenyuma, guli muntu w'amaanyi nnyo, wekkirizeemu. Oyo omwana gw'olaba oyo omwana wo ye akyakukkirizaamu. Nze nalaba akaana nakabuuza nga nsomesa ne nkabuuza ne kaga ggwe mu nsi muno ani asinga obugagga? Ne kaga wallahi taata wange yasinga ssente. Taata alina ssente. Kubyogera tobimanyi. Taata alina ssente. Wanajja wano nja mugamba olabe. Lwaki? Akimanyi nti taata wabanga omwana azze maaso ge namuganjagalayo 1000 alumuwa, wabanga yagala 5 azimuwa. Ne ssebo gwe bakusaba ku ssente omwana wo n'otandika okulimbalimba omwana, muvire bakuvire balagewa. Guyagala agamba ani nga tagambye ggwe? Bamuzira wekkirizeemu bamukozi. Obuntu obutonotono obwo obutuuse eri abaana bo, obutuuse eri bakyala bo. Wano abantu bameka abafumbo? Tuli bafumbo fenna? Kati kano kankababbireko bannange. Abafumba bampuliriza olwaleero. Kituyita love. Ani amanyi kibayita love? Love kiki? Alhubbu, okwagala. Siwe kiri? Okwagala! Mulina amapenzi eri bakazi bammwe? Oba mwekanika bwekanisi? Mukanika emitima ne muga bismillah. Kibayita amapenzi agaddala. Alhubbu fu'alun wa laysa kuwalun. Bikolwa wabula si bigambo. Bikolwa. Mulina ekigambo kingi. Mulimbalimba bakazi abo nti I love you so much. N'omulimbira ku ebyo ebintu, simanya nja kufuna ssente, nja kugulira ennyumba, nja kugula emmotoka, ffe boolaba ffe tulina ssente zijja nga tuli kumpi kufa. Ani yakulimba? Okwagala okutuufu fu'alun, bikolwa. Ebikolwa byentegeeza kuba kukola nnyo. Ebikolwa zitegeeza ssente, kitegeeza wallet. Si bwe kiri? Kitegeeza ki? Wallet. Omukazi wakimanyi olw'obuntu obutakulema. Omwana yeesika bw'ati, najja essimu mukazi we, omukazi wose bwe najja essimu ye. Omwana w'omusaayi gwe yeesika. Najja essimu nakati nkubiddaani, n'ayita ku ssimu yo n'ascrollinga bw'ati. Naye ng'akimanyi poteya tosobola. N'abako omulala gwakubira nti ntaasaayo omwana afa, ng'okyali mulamu tonnafa. Lwaki toba mukozi? Obuntu obwo ng'omukazi akukkirizaamu. Omwana agobeddwa ku ssomero, ekirowoozo ekyalisoose ku bwongo bwa mukyalawo. Kankubire taata w'abaana bano. Ne gwe sebo bakimanyi evo bamu excuse. Mukwatire mu katono, mwagala neeri.
nze mulowooza mwagala neerye weeri ani yakugamba obazaale? Omanyi mwefuula abagezigezi ku nsi ya Mukama muno. Owa wankula entalo z'otajja kusobola. Abasajja bafuuka nnume eziwakisa. Oba ntegerekese bulungi? Nnume ezikola ki? Ziwakisa. Hello, ndikusomesa njako okubirako. Bafuuka nnume ziwakisa ssebo. Gwe owakisa buwakisa. Toyagala kulabira byomaze kuzaala. Gwe tokimanyi omukazi ne wakugamba nti okuyonsa omwana wo mala kumusasula ssente nnyonsa omwana wo. Obusambuka musasule ayonsa omwana wo. Okumusasula kyesigamidde kukolera ngalo. Oba kyesigamidde kukukola. Obuntu obutonotono obwo. Mungoye za mukazi wo, engoye za mukazi wo zaalina. Njaga tuwere feya. Basiraamu salamu alaykum. Tuli wamu? Mukazi w'engoye zaalina. Olijjama mulamba tukuwe ekitiibwa. Mungu wamutegeera. Nensaba ng'otya Allah otubuulire oli wakati mu muzikiti. Mu ngoye zo mukazi wo zaalina. Olinamu mmeka nga gwe yazimugulira? Mmeka ng'otya Allah. Obusibu buvunaanyizibwa bwo kullukum ra'i kulli ra'i mas'uula an ra'ayati. Allah tagenda bukubuuzaako. Nesebo olyawo okumba tugenda kumbaga ne mukazi wange, tugenda ku mukolo batuyisa anyumye, sebo bakwebaza, weebale kulambaza mukazi anyira bulungi n'onyeenya omutwe. Alhamdulillah mwebale tusabira. Ninga okimanyi ku ngoye ziri ku mubiri gwe, tolinako wadde olugoye olusooka ku mubiri gwe. Tikuli kikumi kyo. Olyawo olera ngalo. Wanani amanyi saizi y'ekigere kya mukazi we? Ogimanyi? Ebyo ebintu bitono bikolebwa n'ebiggwa bisoboka. Gimanyi saizi y'ekigere kya mukyala wo. Wezikwatamu yeekanga obugatongera obupeya nga busatu buna. Sebo wala bajjukiza ssebo. Kale katulinde wamu n'abagulira mbugo nga mugenda baziko, wamu n'abagulira ki? Sanda, seka kimira agenda bisomesaako wano. Omukazi wo sebo ojja kukanula wali amaaso nga amaze okufa, akuzaalidde abaana. Oluusi abakazi batula n'okufikira muleba nga bazaala abaana. N'olisanga iri tuyana. Awo nfiirawo sente zigule sanda ya mukazi wange. Ogule sanda. Lwaki wamuguliranga jala bibi? Lwaki wamuguliranga ku gomesi n'ayambalako? Shaliye ennungi n'azambalako ng'akyali mulamu. Biki byokola ebyo ebyesigamidde kukola nnyo na kulya muntu oyo? Assalamu alaikum. Ndikwogera kukola ne munyize. Mwagala kulya mmere? Akaceere mukamanyi? Kesigamidde ku kikukolera ngalo. Sulaiman, akaceere okamanyi? Akaceere ssebo mulanga ebyokusaaga. Newe kafuluma obusiraamu ne bakafulumya obusiraamu ne bagamba omuceere ogwo guli haramu. Tetuddamu gulyako. Abantu abamu bayinza okufuluma obusiraamu olw'omuceere. Baga katukyere ku muceere. Ebyo nebyesigamidde kukola na kulya muntu oyo baganda bange. Tuli wa mannange. Wagula ensawo y'akawunga n'ogiteeka mu ki? Mu nsonda. Abaana bo balya lumonde. Mwaka kuki? N'abakeeta wano. Nga gwe gy'oli tomanyi batunda matooke. Akolumu teekawo ettooke. Akolumu akaceere kagule. Gula ku makoloni. Abaana abamu bamanyi amakoloni bagalya ku Yidi. Si bwe kiri? Sebo g'olyawo olerangala mwana amanyi nti amakoloni bagalya ku ki? Akawo kakamonda akasiike kalina kubeerawo ku Yidi. Nyiga ko olunaku lumu nga ziweze. Ng'okoze. Ogereero enkoko eyo mugisale. Mubeere bakozi. Bagisale. Muceere gubeerewo mwetaleka abaana bo balabe nga basika ku bifo ekino ekyo kinyuma. Essanyu erisinga okuba eddungi musharakatiha nga muli kyalinze n'abantu bo. Kano tukatwalenga bwe kakola ki? Bwe kali. Tukatwalenga bwe kakola ki? Kagamba katya. Ashajaatu hiya an takunu anta wahida alladhi ya'lamu anku khaifun. Kyetuyita obuzira bwenjo bagamba gwe ng'omuntu gwalina okumanya obunafu bwo. Tolina bulaga bantu balala. Gwe nokimanyi nti waliwo ebintu by'otasobola? Okimanyi nti waliwo ebintu nga tobisobola bulungi.
ne banne tulaga abaana bo nti oli munafu, tulaga abaana bo nti olemererwa, tulaga mukyala wo nti olemererwa, tulaga maama wo nti olemererwa. Obunafu bukuumire eno, wabula ng'omanya nti omwana nga balina kye yeetaaze bangatto akimanyi taata abimala ba'da Allah wa bi'awnillah, oluvannyuma lw'ekitiibwa Allah nga ni Allah amuyambyeko. Leka kubeera okutuula noga kati mwagala nze nkole ki, munoba abasajja mwe munoba ewaka, noga kati nze nkole ki, kanobe ŋŋendeyo omwezi gumu ŋŋendeeyo ku kizinga ekirala. Baagala neerye, tolaganga obunafu bw'eri abalala kye tuyita obuzira. Gwe beera ng'omanyi nti olina by'otasobola naye nga bakuli okubi bamanyi nti osobola. Era akasimu akakukubira nagataata bino biganye tukole tutya, omuge kwatamu katono tetenkanya. Embeera ne weebeeganye jjayo akasimu okakube obeeko kyaliwo ogwokubira omuge munnange. Leero simanyi gye tugenda kulya naye mbadde nkusaba onkangemu n'emitwalo awo 5 ntagulula ebyolwaliro ebinaata wali maaso nja kukkiriya linga omwana aleme kulema kumanya nti gwe naawe olemererwa. Omwana ono bw'oyisigazza 20 mu bulamu najja ng'avudde ku ssomero nagata ate nga toyakutuse yayulise zikwate butereevu omuge eyo gitwale bagitunge oze balansi wange. Akimanyi nti obimala ba'da Allah wa bi'awnillah, tomulaga bunafu. Tuli wamu? Assalamu alaikum. Tuli wamu bannange? Bakama bange tuli wamu? Tuli ku mubala gwa kukola. Abantu bayitiriza nnyo okulera engalo. Osangira ddala agasajja agakulu gali ku TV, Bukada TV kubanoonya. Mwali mulabeko pulogulamu eyabanoonya kiri awo kitudde bwe kiti kigamba njagala omukazi ananfumbirwa nenjagala omukazi anangulira boda. Wa alaikum salam, barakallahu fikum. Amin ya rabbi, barakallahu fikum, barakallahu fikum. Tuyanza mukama waffe. Amin ya rabbi. Allah kirize seeka asimi wallahi. Omanyi buno obuntu bulungi nnyo, bulungi nnyo. Bane mumanyi abanoonya, mwali mbalabyeko ku TV programu ezo muzitege. Programu namba ku TV kivubuka kikulu kirina amagulu 2 kirina emikono 2 simulema ali ku TV agamba bantu njagala omukazi anangulira boda. Kalamu farek, lwaki otuswazanga abasajja? Oyagala omukazi anagulira boda? Njagala omukazi nga yazimba nga alina omulimu, nange nina omulimu gwange ogw'omutwe ndi muyimbi nga nateekamu ssente n'abavubuka mumanyira guno omulembe ne tuddemu omubala ogwo ogw'okukola mutuswaza. Buno obusiraamu kukola na kulya muntu oyo si kulera ngalo, obuvunaanyizibwa bwaffe. Abantu ebiba bivuddemu bali mu bya ddiiru, simanya bulooka, simanya nkubeyo ddiiru eno n'eno. Banne ebidde by'okukola n'okutuuyana tuddemu tubikube. Assalamu alaikum. Kano tukatwale nako tukakole ki insha Allah. Kagamba katya seka kano kawulire gwajja okukatangaza eri abantu. Mukadde waffe Sheikh Kimera agenda kujja wano atukwate mujja kakasa ne eno message gwajja okwongera ojjongerayo. Tastati kisobokera ddala ikhtiyaru quwwati, okulondawo okubeera omuzira, okulondawo okubeera omupambanyi, okubeerawo mu nsi muno nga buli kisala maaso kikwatako tonyoma mirimu, okubeerawo okukkiriza ti omwana buli kye yeetaaga atiisogezaako. Au tastati ikhtiyaru rahati, oba osobola okusalawo okubeera ngalo bunani, okusula obuvunaanyizibwa, okera ku kyalo n'otambula butambuzi ng'obubangalo. Banno bali ku nnimiro balima, gw'oli kutambula ozunga, oli mu kukyala, okyala biki? Bookyayira bali ku mirimu bakola, bakubira obusimu ne bagamba tetuliyo. Gwe seba wafuuka okyala ova wano dda wali, ova wano dda wali. Londawo okubanga lubunani naye walakin la tastatu ikhtiyaru, yani walakin la tastatu ikhtiyarahuma jamia, ne tosobola kubirondawo bibiri. Mbusebo golina amafirigo
olera engalo zo n'okumba mu kibuga, obeerawo kalisima toyagala kweddugaza, obeerawo olaza bulaza toyagala kukola, buli mulimu ogusala mu maaso ogunyooma. Sente mmeka sisobola kukolera sente ezo? Tosobola zikolerera okola ki? Okola ki? Ekigaana okukolera sente ezo ne tosobola birondawo byombiriri. Londawo tastatu ikhtiyaru quwwati, londawo okubeera omukozi, okubeera omuzira, okubeera ow'amaanyi, okubeera omupambanyi nga tokkiriza, ne tolondawo kubeera nga loonani. Kuli ku mubala gwa kukola Seeka Kimera gwe tuleese mu kizinga ky'ekkoome. Manyi abantu b'okukizinga, nze Allah kyembanyiko kyenkuze ndaba nga bagamba sente ozirya kivubi, si bwe kiri? Sente ozirya kiki? Kitegeeza ki? Kitegeeza ki? Bazoonona, si bwe kiri? Sebo bazaayo empuuta z'obazizzaawo n'ozijjamu ennuuni n'okola by'oyagala awo n'ofunamu akakadde awo n'ogenda wali n'osalako omala zimalawo. Nga bw'ogamba abantu muba muli eno mugende mulingize ku nnyanja ekyaliwo nti weeri. Si bugo wategeera ekyo jamaa, si bwe kiri? Naye kati mumwe ensi agikoze eki? Agifunziza edda bagendanga ne bavuba, n'avubayo luutu emu taddayo wiiki namba. N'olwaleero tuli kweryankota, tuli ku mwalo, n'abaana babulwa enva ze banaalya, babulwa enva ze banaalya. Abaana bo bamalako omwezi nga tebalidde ku ngege, naye nga muli ku mwalo. Ensi etabuse, byonna kati byetaaga kusinziira nakanula maaso, naga sijja kukkiriza. Okay, kano kagende eri ani wano? Kagende eri ffenna? Okay, bismillah. Tukawulire bulungi kano ngenda kababuuza. Ngenda kola ki? Kababuuza. Kagamba katya? Antakunu kawiyan, kyetuyita okubeera omukozi, okubeera ow'amaanyi, okubeera omuzira. Tutegeeza ki? Yani anka ta'rif, oteeka okumanya anka indama tafsharu la tufsharu lil abadi. Oteeka okimanya mu nsi muno mulimu ebigo, ne oba ogudde la tufsharu lil abadi, ddamu oyimuke. Gw'ogudde ebigo bimeka mu nsi muno? Bigaana. Bannanga omuzira gwe tugamba oteeka okumanya mu bwongo bwo nti ensi mulimu okugwa. Waliwo otuuka n'olemererwa, n'oba olemereddwa ddamu oyimuke. Yimira ku magulu gaaga abiri, entegetege ne ziba zikufambye, ddamu oyimuke. Gubanga mu bwongo bwo temulimu kigambo kyakugwa, tojja kutuuka ku buwanguzi. Ani yali atuuse ku buwanguzi nga tasoose kugwa? Omukulembeze w'eggwanga lino Uganda, Yoweri Kaguta Museveni. Yoweri Kaguta wakeerako enkya ku makya ng'amaze kugwa mu kalulu, ng'afunye obulubumeka, n'agamba ngenze muki mu nsiko. N'atuuka mu nsiko nga wallahi basiibirira bidiba by'amazzi, bawuuta amazzi ago ne basavayivinga. Olwaleero kyayagala akikola, yagwa n'addamu n'ayimuka. Gwe lwaki obeera mu nsi ya Mukama nga buli wooga ogamba bakwatira mu takisi, bw'olemererwa toga bisita bisobola, oli ku mwalo webigaanamu abasajja balogo, n'oddukayo ogenze mu bulimi wo sizoni eganye, gwe bajjama ogenda kukoma wa? Riziki egenda kusanga wa? Sebo godduka buddusi, buli wogwanga odduka. Weebuuze ku bannannyini fiudi ezo, wallahi abakikobye eyo gyodduka we wali abasajja nga gyodduka mwe bajja ssente ne bawerera abaana baabwe, mwe bajja ssente ne bazimba mayumba, mwe bajja ssente ne bavuga amamotoka, ne gwe oli kuddukayo. Gwe kimanyi nti omuzira omuwanguzi ateekwa okugwa, ne woogwa ddamu oyimuke. Ani amanyi enkuyege? Seeka Kimera, enkuyege zaffe tuzimanyi, ebitonde bya Mungu. Olwaleero wogenda ku kiswa ekyo ekyenkuyege n'otemako ettaka, ku makya osanga kyekiriwo.
zizizaawo nga zizimbyeko ettaka bbisi. Woddamu n'ojjamu ettaka eryo ebbisi osanga ku makya kuliko ki zizizaawo. Woddamu n'olijjako ojja kusanga zikoze eki. Bino mbikugamba olwaleero n'olijjako buli lunaku ojja lijjako paka bw'onaafa era olunaku lw'onaafa nga zizaawo. Ani awangudde? Kuyege. Tulowooze endowooza ento. Ebyo biwuka jamaa. Nessebo gwe omusajja olina omutwe omunene bwe gutyo. Akakuyege kalina omutwe mutono neko kalina amagezi ako webigaana kanziremu enkya. Sibe kisone ekikulawo mu nsonda awo mu muzikiti oba mu nnyumba yo. Newo ekitemo bulinaku ziddamu ne zimba kenkya. Zizimbako paka nga zikuwangudde. Nuki ekiso kye kitya mu nnyumba. Omala kugamba baani abali emabega w'okuteekawo ettaka lino ebbisi nti nkuyege ne bakusomera ddiru nti mala kuzitta. Gula ddagala ozitte ne kabaka waazo ndamu nsi omukole ki? Kati oyingidde mu kutta ssebo. Olemereddwa kati obuwuka butono. Eno ensi mulimu okugwa. Eno ensi mulimu abalabe. Eno mu nsi mulimu abataagaliza. Eno mu nsi mulimu aboogerera. Eno mu nsi mulimu abatwesangulizaako ebisooto ebbanga lyonna. Byonna ne bwo bituuse mbyoteeka okuyitamu. Ne babizze ddamu oyimuke. Oli wakati mu bigambo ebyogerwa nti tosobola. Otambula bw'oti mu kibuga ng'owulira okooye naye ng'olina okunoonya ekyokulya ky'abaana. Olina okunoonya renti. Olina okunoonya fees. Lemerako ne woba ogudde. Oddeyoko ne kakiro ka sukaali ewaka. Oddeyoko ne kakiro ka kawunga ewaka. At least munywa obuugi. Abaana bajja kukula ne mamulidde binyeewa na mukene. Toopowa w'ogwa ddamu oyimuke. N'abiganye yimuka ogambe enfulumye bismillah. Al-Islamu dini kuwa wa amala. Kola na manyi na kulya muntu oyo. Assalamu alaikum. Mbawe yakalala. Mbawe yakalala. Ani amanyi konkome? Seka kimi manyi konkome? Konkome eryo gaba mangi. Neto soba kusanga konkome. Ebiseera ebisinga tulabira amakonkome nga gali ku miti si bwe kiri. Konkome lidduka bwe lirinnya omuti omunene ne ligukwata bwe liti. Sebo amakonkome ago gabeera mangi ne gagamba ekkonkome erimu nti osobola. Era ekkonkome linga nze nsobola okunyeenya omusizi ogwo. Ngunyenya ne gamba osobola ogunyeenya. Nti nsobola yosobola. Ne gamba mulindaawo. Ngenze gulinya ngunyenye mujja kulaba. Nalifu mutuka nelyambuka liti neligukwata. Nelitandika ogunyenya ne gugaana. Lifundikira linyenya mutwe bwe liti. Ngali lyenyenya. Nelinyenya omutwe bwe liti. Neliga munda bye wengunyenya. Munda bwe wengunyenya. Eryo konkome. Olina abalabe baagala nnyo okunyenya si bwe kiri. Ne bajja kufundikira banyenya mitwe. Nga golemye oli musizi. Wekkirize muba mukozi. Kulwa abantu nga tebakkiriza nti osobola okwerera omwana. Tebakkiriza na kukkiriza nti okyali mulamu olwaleero. Tebakkiriza nti osobola okuyimirizawo amaka. Gye bali abantu mmwe temumanyi. Gwe tulina abantu mu famire nga subhanallah. Waliwo abantu mu famire y'oggulwaleero. Ngera bajja kukyewuunya nnyo mu nsi ya Mukama muno. Nga obayise ku shukuru ng'oggulawo ewuwo. Bajja kukyewuunya nnyo. Ayina omwana ali mu senior 6. Atya. Oyo awerera omwana. Atya. Ayina omwana sheekhe. Atya. Tigundi yaguze emmotoka agamba tekisoboka. Newekkirizamu byonna ojja kubikola insha Allahu taala. Manya nti munsi mulimu kye bayita okugwa newe oba ogudde ddamu oyimuke. Omusajja atunulira ekiwuka ekyali kirinnyo omuti ne kirinnya ne kibako ekituuka ne kigwa. Ne kiddamu ne kirinnya ne kibako ekituuka ne kigwa. Kyalinnya emirundi 10 nga buli kituuka kigwa. Omulundi ogw'ekkumi n'ogumu kyalinnya ne kibako ekya branchinga ne kibaka akamere ke kyalya ke kyakwata ne kikkira nako. Nage ekiwuka ekinsinga okutegeera. Kisobodde okutuuka kamera ako kigudde ne kiddamu ne kiyimuka. Byokolamu birimu okugwa.
mulimu loosi. Biki ebisinga okuva eno? Ekkoome, Mpuuta, Mawogo, Lumonde. Biki ebisinga okuvayo nga bigendere mu kibuga? Season sibo kiri? Kati katugende ku Mawogo. Wallahi osanga omuntu asuubula ttata y'amatooke, ttata y'amawogo, ttata mugimanyi? Eryato ddamba lijjudde mawogo nsawo, n'azijja ekkomi n'aziyingiza wali ekatosi, n'azingiza ekibuga. N'omwegomba n'ogayi, omusajja n'alima mawogo oyo yenna. Omwegomba lwa nsonga egi, mutunuulireko emyaka 10 emabega, nkwegayiridde yatandika kulenga minwe 2 3 10 10 kwali kulemerako nakwekkiririzaamu nakukkiriza nti mulimu okugwa n'ayimuka. Y'ensonga lwaki yatuuka waali olwaleero. Lwogezako ne bigana n'odduka, lwogezako n'odduka, wafuuka muddusi ssebo. Buli kyogezako ne kigana n'odduka. Riziki egenda kusangawa? Wadduka mu busomesa n'ogenda mu busuubuzi, n'obusuubuzi n'obuddukamu oli mu bwaduleva, n'obwaduleva n'obuddukamu ozze ku nnyanja. Kati oli mu pulogulaamu ziddukamu ku nnyanja. Olina pulogulaamu zidduka wano gano waganye. Olaga wa? Abaana ogenda gwe, abaana ogenda baweereza ki? Muno munsi mulimu okugwa. Ne oba ogudde mudde mukole ki? Muyimuke. Temukkirizanga ekintu okubatuulamu mu nsi ya Mukama muno. Tokkirizanga wabula ddamu oyimuke insha Allahu taala. Ebigambo byange nangezaako okubifunzafunza. Ashkhas kyetuyita abantu, shujaani betuyita abazira, yasiruna ila amam, basonga mbere, wala yatawaqauna rujula, tebadda mabega. Songa mbere, gana maaso, malira ensijji yingire, teweekubagiza kudda mabega. Songa mbere. Wano tuli kkoome si bwe kiri? Oba ofubutuka okuva ekkoome gwe katosi si bwe kiri? Ogula kapoloti ye katosi. Songa mbere, yingira mukono. Songa mbere, yingira bweyogerere. Songa mbere, obeere wali mu kibuga e Nakasero. Ne bino osonga oddamu nante tebadda mabega. Olagawa kibuga kiganya, olagawa emikisa 99 giri mu kibuga si bwe kiri? Sebo bajja kukwatira ku bijja byewammwe, nze nkubuulira. Ku nnyumba eziri ku bijja nga koosula n'abaana bo. Omuzira asonga mbere, tadda mabega. Wava mu ghetto, tubamanyi abava mu ghetto si bwe kiri? Olwaleero bwe batadde ensi ku bunkenke, olwaleero ensi bekkiririzaamu, tubagamba musonga mbere paka nga mutudde we mwagala. Mumpuliriza? Temunyiigira. Nkireesenga kyakulabirako. Kusonga mbere kwekkiririzaamu. Olagawa oli mwazinyi, songa mbere ku bwa imaamu si bwe kiri? Ate ndi imaamu ate bakwata oli mwazinyi. Songa mbere kitegeeza kyosomye olwaleero, yongerako ekyenkya oyongereko n'ekyaki. Abazira mu nsi ya Mukama muno basonga mbere si bwe kiri? Basonga maaso, kuwaguza tetukkiriza. N'olwaleero olyawo weezinze. Omanyi ennyonyi bwefaanana? Tewegomba girinnya genda kuhijja. Tewegomba kutwalayo maama wo. Naye kati olwaleero olyawo weekubagiza ebintu byo bijja mu bwongo bwo. Omuvubuka yangambye ekigambo Seeka Kimera, yaganze ne bankwata ne bankuba emiggo ne banga linnya emmotoka, linnya ennyonyi neri gyogenda ogenda ku miggo. Yaganje linnya n'engenda ne bankuba emiggo n'enzira. Kale lwaki oyagala bakuba emiggo byesigamidde ku kukola? Osobola ogirinnya. Ne bukire kyakumalira gawo omwana wa gundi yakolera bweru eyo munnange. Muva Bulaaya.
yafuneyo n'obutuuze. Mama mulooza ebintu by'okudda emabega mwabamanyi nze mbagambye abazira basonga mbere tebadda maki mabega. Kanako mbadde nja tukatwale bakama bange tukatwale si bwe kiri. Assalamu alaikum. Kati kano waliwo Seeka Kimera abazungu baatulimba bakola ki ne bagamba nti man originated from mammals si bwe kiri. Tisewo mbufe abantu twava mu bizike bamanyiira kyokka Allah tulaga engeri gy'atondamu muki mbufe twali bizike abantu nga tubeera mu bibiri eyo tulya bibala mbu nga tutambulira ku magulu ana tulina amagulu ana bwe tuti bwe twayimirira okuwanula emiyembe n'ebibala waggulu ne wanyuma ekizike ne kinyumirwa kigasiddayo wanze ne kibeera waggulu nga kikumbira waggulu bwe kiti kyalina omukira oba kibaita friction we kyatandika okutuula bwe kityo omukira ne gukutukako sajja bo bamanyiira bamanyiira nnyo olugambo lye twava mu bizike nga Allah tulaga gye twava naye mumanyi kye bazinziirako ebizike oba bitulidde n'enkima zina ekintu kye tufaananya ebizike si bwe kiri n'enkima ezo enkima zitegeeramuko era tulina ekizike kye twalabako nga tuli baana bato nga tugenza okulambula ebizike bayita bizaakayo mubimanyi nga bakigamba gamba ne kigamba nekigamba b ne kigamba b si ninga tekiba ekituufu nga twava mu bizike paka ku z ne kigamba z ne bakigamba ddamu byonna bye tukusomesezza ne kigamba z so kijjukireyo kasembayo ate bakiremerako ennyo ne bakigaddamu byonna bye tukusomesezza ne zedi ne kigyerabira ne kigaddamu byonna bye tukusomesezza kijjukirayo kakola ki tweyawule ku bizike bye tukusomesezza leka kujjukireyo kasembayo tegerekeza mu bibadu ba Allah byonna bakusomesezza baako byolonda Mungu obimanyi ne si bakasembyako okukola ki mbadde saga tutuukaawo ashajaatu hiya an tu'minu binafsika kyetuyita obuzira bwe tubagamba kwe kwekkiririzaamu wa hadha shay'un la yastatiu ash-shakhsu ta'limaka iyyahu tetulinayo muntu yenna agenda kujja kusomesa kwekkiririzaamu banne wekkiririzeemu nti osobola okuwerera omwana wekkiririzeemu nti osobola okuzimba amaka gago wekkiririzeemu nti osobola okuba ow'enjawulo era mama amanyi yazaala mugezi ne weenafuya mufe twakola tuli bamulekwa so what nabbi teyali mulekwa teyakikola nga bye twogera wairo tubijja ku ye mwekkiririzeemu ku lukalu luno olw'ensi katulina omuze gw'abavubuka bana bataagala kuwasa abavubuka bato waliwo abavubuka bataagala kuwasa sekawasa olina omukazi simbutongole we tuli nenga waali tusaba Allah akkirize tumutongoze si bwe kiri kati waliwo abavubuka nga tebaagala ssebo kuwasa nenga manyi ekibasumbuwa Sulaiman byenjogera obitegeera eno message mujiddize abavubuka abo nga bo tebekkiririzaamu nga libeeraawo evvubuka ne lituula bwe riti ne likomawo ne likebera mu ntamu za maama waalyo mulimu kaakasigaddemu tasobola kwekkirizamu nti ye asobola okugula ebigenda mu ntamu ezo sebaako akeera neebaka mu boys quarter n'olunaku lw'ogenda okwekkiririzaamu ogula omufaliso ne kateni eya bbulaaka tegeeza omufaliso inchi emu n'omufaliso ogwa bbulaaka ne kateni eya bbulaaka okwata ekyajayo n'essimu yo ogenda nsobola okweriisa sobola okwekolerera n'osimbula ekigala ekisooka mu bulamu bwo n'oga nsonga mbere n'ofunayo kaluumu n'okapangisa omwezi gumu n'oteekamu kikateni kya bbulaaka nga tokkiriza bantu balaba biri munda faliso n'ogusembeza okumpi n'ekyajayo
noga nja keera nnoonye rent, nja keera nnoonye kye nnaalya. Eyo siteepu gyo situdde n'okwekkirizaamu ye siteepu esooka mu buwanguzi. Buli kire nja ku makya ng'osulawo, buli kire nja ku makya ng'olina ebizimbe mu kibuga, naye nga wamala kusalawo nakwekkirizaamu. Ne gwe byoti ebyo n'olema okukkiriza. Mwana agenda twete omusajja nga alina ekirevu kinene akusomesa okwekkirizaamu, wekkirizeemu nebyotasobola gamba mbisobola, nsobola obigezaako. Omusajja azza agambye njagala kuba bulooka, olina osobola okufunira abavubuka abakuba bulooka. Buli bulooka yammeka nti ya ssente bwe ziti, mugenzi nsobola, otuukidde ku mulimu nsobola. Wekkirizemu otandike, ojja kuyigira omwo. Salaamu alaykum. Quwwatna hiya qudratna ala ittikhadhu qarar, kyetuyita amaanyi gaffe. Hiya qudratna, bwe busobozi bwaffe, ala ittikhadhu qarar, okusalawo. Bane mulina okusalawo, mulina okukola ki? Mulina okusalawo, musaleewo, tusalewo. Buli wogaana okusalawo, salawo ogambe nsobola. Salawo ogambe nkoyo okunkosa, njagala kwekozesa. Salawo ogambe nsobola okuweerera omwana. Salawo ogambe nti tekisoboka kanteeke maama ku nnyonyi mutwale e Makka. Salawo obeeko ebirooto by'oteekawo, ogambe bino nteeka obituukiriza omwaka guno nga Mungu annyambyeko. Quwwatna hiya qudratna ala ittikhadhu qarar. Kusalawo ne weetiitiira tosobola kusalawo, salawo ng'omusajja, salawo ng'omukyala, ogende nsobola. Abaana bange tebajja kusula njala, nsobola okweyimirizaawo, nsobola. Ne olwaleero muli eno oba tuli eno ne tetwekkiririzaamu. Salaamu alaykum. Salaamu alaykum. Qudratna, amaanyi gaffe. Quwwatna, amaanyi gaffe. Hiya qudratna, bwe busobozi bwaffe, ala ittikhadhu qarar, okusalawo. Okusalawo n'ogamba nsobola. Kati biba boye si bwe kiri? Biba boye. Kati mwagala biri ebintu byammwe oba ebintu byaffe. Al ma'rifatu quwwatu, kyetuyita okumanya, gemanya agasinga amaanyi mu maanyi gonna. Era omwana oba ng'oyagala omufuula ow'amaanyi mu nsi muno, muwe kuba muyivu. Nkiddemu ogwokubiri, byonna n'ebigaana n'omwana mutwale kusomera akole ki? Byonna n'ebigaana n'omwana kakasa nti webanga si holiday bali ku ssomero. Gemaanyi g'osobola omuwa mu nsi muno, n'atuula wotasobodde kutuula, n'atuuka wotasobodde kutuuka, n'atambula mu nsi muno ng'atambulira mu nnyonyi ng'otambulira ku ppiki. Yagenda okusula akasolya kewuwo, ebikulemye okugusa agenda biggusa. Tuzanyiranga mu kusomesa omwana. Mulina amapeesa ge munyiga eyo wabbali. Somanyi amapeesa ogamanyi? Amapeesa muganyiga wa? N'ozaalayo abaana eyo wabbali, si bwe kiri? Obeere no mu bufumbo ng'osazeeko booti. Ne bakubira akasimu, Salaamu alaykum, waalaikum salaam, munne omwana yaligeze ku ssomero, n'ogamba sijja baweerera. Gwe mwana gogaana okuweerera. Abazadde abo abakazi omunafuyanga naye tomunafuyanga ku nsonga y'omwana, ajja muweerera aveemu eryana lifune ssente. Ne baliga ekitaawo yatusuulawo nga bw'otunda mu maaso g'omwana owulira ng'oswala. Ne kaba katono omwana mulage nti oli taata, mulage nti osobola. Omugeke nnina omwana wange soma. Ebigambo bye yagenda bijjukira ebbanga lyonna. Gemaanyi agasinga okuba aga waggulu. Ye project yesinga okuba ennene. Ne gwe oli musajja mukulu wawasa abakazi bameka? Tobasobola. Bakuloga bakulekamu kafuna wuzu ne bakwerabiza abaana bo. Gwa kyewako obukakafu n'obujulizi nti otegeera. Era okuba ku kifuba bwo nogaze ntegeera banga sitegeera ne nkola ssente zange. Nenga ensi yakukakasa totegeera omukazi yakuloga n'akwerabiza abaana bo. Sebo tobawerera fees. Ososola mu baana? Ososola mu baana? Lwaki otiti by'omuntu gw'olabye olw'eggulu ne olabira gw'olaba ku makya? Oyo omukazi yakugumira gw'otandika naye obulamu nga wallahi tolina kyoli. Oyo omwana yabeerawo nga ne oba tewali mmere anywa obuugi. N'olwaleero olina gy'oddayo n'osalako simayo n'omukazi omupya ne bakuleetera ebirenge. Wano kyennyanja kyekisinga okuwooma. Ngege empuuta. N'otuula ne bakuleetera emmamba ng'eriko ebinyaanyanyanya. Emmamba si bwe kiri? N'olya n'osolobeza
naye nga tomanyi mwana wo gwe wasooka kuzaala alidde ki nga tanneebaka goba muzajja otuswaza nobe wali ne bakubika ogubulangiti ogunene ssebo obuguma oli muli wafuna omugolo obuguma tomanyi mwana we yayambadde ki mu bigere ng'agenda ku ssomero otuswaza twetaaga ne bakufunira ne t-shirt ne bateekako oli kisajja sajja otuswaza yaahe n'oli omutwe gw'engege ne gukukkamu ng'omwana wo baalidde mukene seba olubuto otakuzaako kati webajjagala tulobooze endoboozi entuufu nze mbadde mmanyi ekisinga okuba kirungi essanyu inda mukyala katya lyo lye tusyalinga n'abantu baffe nga tonnalye kuba mutwe kakasa nti mu masuwaani g'abaana bonna buli muntu mulimu ekifi ojja kuwuuta supu akukkalire tutegerekese bulungi bannaaye tubeere nga tuleka alalmaadi ebyayita haithu yantami gyebiri ebyayita tubireke gye byayita leka kubeera awo ffe twakulira mu nnaku twasulanga ku matundubaali ne tugafukira gonna ne gakutukakutuka twasibiranga ffene twatuukanga ne ku kiseera ffe ne tulya n'ensigo za ffene nobeeramu ebintu by'ekisirusiru nga weekubagiza nze nakula ndi mulekwa wakula ne biggwa ensigo za ffene wazirya n'otafa omwana omunyumiza otya muffe twatambula na bigere barefooted siwe kiri ne tugenda ku ssomero kati olwaleero oli wano ntegeeza mb'oyagala ngatto kale nawe ojja kubisomeramu omwana mugulire nga tuva mu byayita mbusebo ffe twakamulanga ebikajjo ne tujjamu supu ye sukaali gula sukaali va mu malala mb'onyumiza abaana bo mbusimanya ffe bagulanga ebitabo eddazini namba ne baleeta akaso ekitabo ne basalamu wakati buli muntu nafunawo kapiisi kati nze mwagala nneeri eva mu malala gula bulaka buku abaana bagende basome bw'ogamba mukazi wo ffe twakwatula maama ne taata nga bali awo ne taata waffe maama waffe ng'ali awo mukkakkamu simanyi akola ki omukazi mugulire engoye maama waffe yalina eggomesi bbiri yazirina kati gw'oli ku mwana wa banne omugambo naawe omugulire gomesi bbiri obugambo bwange njagala mbeere nga mbukubire insha allahu taala mungoye zammwale temungoye bakama bange wendi wano bamunengerera wala nyinza okuba ntuuse eri ku kizinga omanyi bana okwebaka kuzibu kuno mubuze abaana abatawo bajja banyumiza bulungi webaka bulungi booti mu bantu oba webaka ku buliri bo sebo n'oloota ekiro nga muzannya n'ogamba bano muvuga bipiira n'obagamba ne munnindemu katono mala okufuuyisa wano munnindemu katono si bwe kiri munnindemu katono mala okufuuyisa oli mutulo n'owulira emirembe nga wenna obuguma bwoti ngera ensojja 45 ogenda okuyiranga ebbugumu ligenda liggwawo mpola n'ogira bwoti. Salaamu aleikum. Wakati woggwereddemu amaanyi waliwo akaseera katuuka alhayaatu asabu nga bulamu bukaluba n'otunula nga teri muntu asobola kukuyamba. Tahaddu nafsaka beera nga gwe kennyini ala an nakuna aqwa wezzemu amaki teri muntu agenda kuzzamu naam teri muntu agenda kuzzamu maki. Assalamu alaikum. La tastarim to wanikange mikono jo n'ogamba nemereddwa n'okwata omukazi n'omugaka nkutwale ddayo ewammwe ddayo mu kyalo nemereddwa sina kyembaliisa abaana n'obagabira baganda bo oyo abeerekaawo naye ng'okyali mulamu. La tastarim tonafuwanga n'owanika falbidayatu daiman hiya lisaabu entandikwa ebbanga lyonna ebanzibu ebaki bijjagaana tonafuwa ojja bigonza
bukire ncha kumachanga bigonzi tonakuba oba otandise tandika entandikwa ebeera bwetyo oba oyagala kwekozesa bwekyo entandikwa webeera tegekese bulungi al afal ebikolwa ala sauta min al aqwal ebikolwa bisawundinga kinene nnyo okusinga ebigambo abantu nga boogera taata mukama wange wamma tewaliyo kintu mu nsi muno nga baali bakyogedde ku ggwe naye nga kikyamu nga si kituufu wano waliwo omuntu gwe batayogerangako bana abantu boogera seeka kimera waliwo obuganda bwaffe buno bwava wano ne bugenda ebweru ng'ensi egaanye ne bugamba neka tugende tutetenkanye eyo ne mugamba buulire alhayatu sualu nibya bibuuzo bye twebuuza naye wakaifa na isha ya ajabatna engeri gye tuwangalamu ze answers noga kinaaba kityanga ninnya ennyonyi kinaaba kityanga ntuuse mu bazungu ne wallahi lootuukayo bw'otyo ogenda okakasa nti gy'ova walungi okusinga gy'olaze bakukozesa akagongo kongo ne kafuuyirira abaana basuula bayimiridde azuuka ssaawa 10 ez'ekiro yeebaka ssaawa 7 ez'ekiro ne babeereeyo ne bakola emisana n'ekiro akasana ne kabookya n'ekisajjasajja ne kijja ne kifulumya ekigambo nekigamba mutabani wa gundi ali bweru yeetunda bantu boogera kigambo nga kinene gy'oba oyogedde beetunda kale kasanawo bazadde neffe tugamba al afal beerezaamu mu kukola topowa ala sauta min al aqwal ebikolwa kola bijja kusawundinga min al aqwal yebakwogera nti oli munafu tosobola weepikaapika wali wasizaawo ku mukazi nagamba nakugamba tonsobola noŋŋamba nti onsobola waliwo ebigaana omukazi nakujjukiza naga ne nakugamba Sulaimaani tonsobola noŋŋamba nti onsobola kati oli wano ogatta buwaya oyungirira obuwaya ssebo waŋŋamba nti osobola oli w'amaanyi buli kimu okisobola gwe kamanda in chief akulira amagye omanyi mwogera ebigambo bingi kati sente tolina oliawo kanula maaso bane tukole. Assalamu alaikum. La shay'un teriyo kintu kyonna mustahila nga kiri impossible indama yakunu Allahu bijanibik Allah ibanga lyamalanga likusaidiyo alya ani alwanira abanafu si Allah seka kimera bakogera ebigambo bingi bali feke nnyini yali feke nnyini bayogera ebigambo mu nsi muno nga tebasobola kusongamu tebali proud kugamba nti oyo muganda waffe kubanga bakulaba nga oli musiru nga tulina future tebali feke nnyini nga tebasobola tusongamu tuli baana baabwe balina abaana be bakulembeza babayitanga baana wakuliranga bali obukunkumuka bwewalyangako bali feke nnyini ye feke nnyini tebatukirizanga mu nsi muno tusobola kikola era batyanga notugamba nti egyo mikwano gyaffe kubanga tetwalina wadde future batusangulizaako ebisooto byonna mu nsi muno batogera buli kigambo kyonna tebasuubira nti tusobola okutuukawo n'olunaku olwaleero bakutunula ne babuulira nga baagala kweveera era bali tebasuubira nti olwaliro osobola okuba omulamu n'amawulire bagafulumyako nti walwala siriimu wakogganga enjala ekuluma ne baga walwala essiriimu nga balimba. La shay'un teriyo kintu kyonna mustahila nga tekisoboka indama yakunu Allah bijanibike banga Allah lyamalanga alikusaidia mmwe. Tutegeeza abantu abakuwalana tutegeeza abantu abakwogerera nti ife nange neetaddemu tetulina bigambo bingi tetulina maanyi mangi ne tumanya alwanira banafu gyali wa kitiibwa Allah tuzuukuka ekiro ne tukaaba ku misaala gyaffe amannya g'abantu abo ne tugateeka mu maaso g'ekitiibwa Allah balwanire Allah direct era Allah ntumutegeeza tuli banafu gwalwanira abanafu tugenda mu kuziika tugenda mukola ki omuntu afudde bamunaaza batya bamusaalira batya si bwe kiri awo wonna tutya nnyaba ani yali anazza ku mayiti wano olwo anazza ku mayiti seeka ojinaazaako ani yali anazza ku mayiti mayiti eyo nzibu
abamu tuzitya. Omuntu yava mu matiriyo gye bayita amazzi, si bwe kiri Ssekakimera? Osobola okujja n'amazzi ago mu muzikiti bw'oti ng'ogakute mu ngalo, g'amaanyi nga gakyali munda naye gennyinya